Segirinya Muhammad. Naka video kenda byaka Segirinya Muhammad ngagamba bannakawempe nti bagambi. Nti awuli dobozi nga ligamba eri abannakawempe mbu Segirinya Muhammad komawo. Segirinya olimba teri agambye komawo kuyagala okudda. Segirinya yegwe mu byafa byaba MP ngateri mu Uganda agenda kwekukula. Tewali kye bakubanja Segirinya. Mukaseera ke bakulondeddemu oba ke bakulonderamu tolina kyokoze olw'ensonga osoomozeddwa obulamu bwo tubulabye bw'oyiseemu teweeyagalidde mu kifo ekyo nakati bw'oli n'okoze kuba vidiyo ngirabye Segirinya omukoosika musike ngamba bannakawempe bonna temuwa Segirinya akalulu mujja kwejjusa lwaki Segirinya nze nkwagala nnyo lwaki saagalodde mu parliament wulira tumaze banga nga tubona bana ba MP abakulu ba MP abolagana ebirwadde nosanga MP nga ine ekirwadde basoma budget yebase ba Moses Ali mubalaba basajja bakulu bali ne ebirwadde sukali biki ne Segirinya tegwe kutumanyi gwe bawo obutwa abadde obubina kati okyali bubi omukosa kabosika musike ogene mu parliament kweba kayo bweba sikola ki kutukiriza mukolo nti omulwadde bamulese bakwatiridde otudde wali Segirinya nkudira mutata kawempe tekubanja nawe osobola osiga omuntu gwe weesiga olina omwana gwenda botambula naye obadde naye kansala okuva ewalwala mpaka tebamuyita simanyi Mr. Kawempe lwaki tosigayo ko omuntu gwe weesiga nomanya nti afazali ono gwe nsindise buli mwezi ajja kumpangayo obukadde 5 bujja kunnyamba nfuna obujjanjabi Segirinya abannakawempe ne bala kusindika tolina kyogenda kukola obulamu bwo bwetaaga kubanga buddaabirizibwa tolina kyogenda kukola ge mazima Bubwegera Kawempe ondibadde ogamba nti nno nsizeewo omuntu ba Mr. Kawempe nti wuuno mwe mubene ekya mwene ebbali oba juba milioni 2 zakuba buli mwezi ofuna obujja nesa tokyasobola tuze tubana ba minisita ba MP abalwadde nga bebaka bwebasi gojja balukire obubalukizi Segirinya wumula taata zesikubanja teri mu Uganda akubanja okoze omaze bwe kibambule gase jo protectives oba jo wakola jo yagala okuleka nga ntuufu katekwatiddwa kwa terikokko lasto giresi teweyagalidde mu kifo ekyo tulina ffenna tubiralinga abana Uganda ensibu ekyo ne sikukiriza era saagalira ddala ogambe mbodde okole ki kwekati okole ki lasegula ba video ng'egyoyogera mula so okole ki teekayo omuntu gwe weesiga abantu bakuwuliriza mwe bajja kukkiririza balonda oyo manyi olina mu baana bo kansala abo bakubeereddewo gy'obadde Nairobi olwo omwana akutambulyako waki toteekawo oyo oba omuntu gwe weesiga bajja kukuwuliriza era kyenkana gw'obanga afuga era ensigo ojja kuba ogisize mu byobufuzi nze nvumirira bannabyabufuzi abalwadde abatalina busobozi ng'ali mu mbeera mbi n'agira mu parliament okweba kati bali babeera nno balwadde nga just beebase bwebasa ate gwe Segirinya omulwadde gwe tumanyi ogenda fiira ku mulyango bye byange sikukkiriza kudda mu parliament banakawempe temuwa akalulu wala mgerenga mulabako mumuwe enkoza z'ettooke amenvu obumyu sekkoko enkoko mumukyalire naye temumukiriza kudda mu parliament talina kyagenda kukola ajatuuka obutuusi nti Yes, buterevu nsonga za Honorable Segirinya Muhammad kansubire ebigambo bya penge mu byewuliriddeko ye mu katambyako abadde mukulu penge omusajja aterya ntama agiyita ne B agiyita B nina ne full figure maasawo akatambi ngenda kubeera nga nkakulaga buterevu side eyo wa full figure byayononese dda akatambi ngenda kubeera nga nkakuzannyira naye nga embeera Segirinya mwali eyungula eziga embeera buli kaseera buli olukya embeera yeeyongera kubeera imbi eya Segirinya wadde abamu mugamba nti waliwo improvement naye mbutuufu tewali improvement n'emu omusajja okusinziira bwe yalimu mu kusooka ng'anyirira ng'alabika bulungi okubanga essaawa eno ali mu mbeera efaanaganako bw'etyo nga bw'omulabye mu katambi mu butuufu embeera eyo ebeera eyungula ezziga kakati nno penge ne bannayuganda abalala bangi nnyo baagala omukulu Segirinya Muhammad ave mu by'obufuzi n'ekisanja ekiddako aberenga mwana tu teyesimbawo afuneyo omwana omulala gwawa omukisa naddala mu baana abo beyeesiga baberenga gwawa omukisa ajje yesimbewo
bateeseganye n'okuteeseganya abeere ng'amuwaayoko kasente akasobola okubeera nga kamuyambako mu ddwaliro. Jjukira Sseggirinya kigambibwa nti alina skin cancer, wadde ng'abamu bagezaako okubeera nga babikyusa ne bagamba mu Sseggirinya yaweebwa obutwa mu kkomera gye yali era nga bwe bumutuusiza mu mbeera eyo gy'alimu. Kakati bagamba yandibadde ebyobufuzi. Mwana tu abyesonyiwa. Gwe mulamwa gwe njagala tugende mu comment section tukubaganyeeko ebirowoozo. Gw'osuubira Sseggirinya akomewo ekisanja ekiddako oba ebyobufuzi asooke abiveemu, asooke abyesonyiwe? Tusisinkane mu comment section tubeere nga tukubaganya bwe tutyo ebirowoozo. Naye nga ekyamazima kyo ba social media in-laws buli omu alina endowooza ye ku nsonga eno eya Sseggirinya. Abalala bagamba singa Sseggirinya temumuwa kalulu, singa Sseggirinya takomawo mu kisanja kiddako, ekyamazima tugenda mufiirwa, agenda kufa, kubanga ekikumidde Sseggirinya essaawa eno kubanga akyali mulamu nsonga eryegi nti palamenti yandibanga munange yeri mu kumuwa obujjanjabi. Ng'ovuddeko ne palamenti omusaala gwafuna guno ogwa buli mwezi nagwo gumuyambyeko nnyo okusobola okubeera nga agendako ne mawanga ag'enjawulo n'abeera nga asobola okufuna ku bujjanjabi obw'enjawulo obutali bwa wano. Ekitegeeza singa Sseggirinya yali talinaamu ku kasente oba nga talina kifo kino kya bwa MP, singa yatugendako dda, kubanga ekisinga okutta abantu bujjanjabi kubeera nga butono. Era okubanga essaawa eno akyali mulamu, ekyo kye kyokka ekimuyambye nti akasente palamenti ekamuwa era nga ke kamuyambako okubeera nga yejjanjaba n'eddagala lyakozesa buli lunaku, kuba omusajja oyo ky'olina omanya aspendinga ssente nnyo ku bujjanjabi bwafuna. Ssaawa eno palamenti yokka yesobola okubeera nga emweyimirira. So bannayuganda abasinga bagamba omusajja mumuze mu palamenti, mukimukolere ye nga ye, mumuze mu palamenti kubanga we wokka ewagenda omuyamba, nti singa ddayo definitely akasente agenda sigala nga akafuna kasobole okumuyambako mu kufuna obujjanjabi. Ezo nno zendowooza z'abamu ku bantu aba social media in-laws nga bategeeza nti Sseggirinya omukisa ogwokubiri mugumuwe addeyo mu palamenti asobole okusigala nga afuna obujjanjabi, kuba mumujja mu palamenti definitely agenda beera nga atafuna bujjanjabi kubanga akasente kagenda beera nga keetemye nga kakendedde, ate yeetaaga obujjanjabi. Eddagala lya mira buli lunaku ddagala lya bbeeyi nnyo nnyo nga bw'okiwulira, nti singa abeera tayinaawo mukono ogwo gwa palamenti ayinza obutasobola kubeera nga asimattuka. Naawe njagala ogende mu comment section buterevu obeere nga otuwa endowooza yo. Sseggirinya omuwagiraddeyo mu palamenti oba awummule, abiveeko, abyesonyiwe, asobole okwejjanjaba. Ate ng'ensonga za Honorable Sseggirinya Muhammad tuzitadde ku bbali ewa Fulufiga lutalo lwereere, kankulage akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Kangende yondye kawunga ka government. Hera ogenda laba toyina musango gwoyinza kundoopanga ogenzeeyo gwe nga Fulufiga ne gunsinga togulina. You do not. Naye oba ogenda looperako on behalf of someone, mugende munsibe. I do not have any problem with it. I do not. Oshegedde. Hera n'otula ku TV n'osabula abantu n'obavuma n'obamanyiira n'osigala ng'okyayinaayina. That same government is going to tell me it is doing good by taking a person like me. Nentwala mu kadukulu nga gwokyaliwo wemuukidde emyaka n'emyaka Fulufiga tukumanyidde mu kuwemula mu kuvuma nsi. Gwe oloopa omuntu era omusibe omuteeke mu kkomera. Museveni wangaala. Kubanga abantu nga mugenda tuka ekiseera Museveni ave ku ntebe. Nga temukyayina we musiza abaana bammwe babawandulako buwanduzi buli we babalaba. Kumanyi Ichuri ge yali ayogeza nkujjukiza nnyo naye olabika weerabira nnyo. Kumanyi Ichuri ge yali ayina. Kumanyi Ichuri ge yali ayogeza nga amanya ayina connections. Bamutugumbula paka nakati his case is yet to be solved. And I pray to Allah you also end up like that. By the same people. Nemumalaka abantu emirembe, era. When do you need me to come to court?
munsibeko siyingirangako komera ntuse ino ngenda weza myaka 25 siriyingirangako. Get the chance to be the first okunteekayo. One thing I want this to sink. You're not recording it a full figure information abaho mujira manyobo recording anabuwa. I do not get fucking intimidated and I would not be scared of prison. Posing abagenda kundirayo bisiyaga. Mundise pupu. Other than that, mere arresting and putting me in prison, Simanya serving some years somewhat. Yeah? Hey! I told you, Louis Light faced injustice. At a young age, 6 years, they were natandika okula. Abantu batandika considering ngo omuntu omukulu. Nga banyumye emboozi nga bannayenze boyfriend wange yandidde. Not giving a fuck whether I'm a young kid or not. Kitegeeza nakula ku myaka 6. Abuterevu ku mukutu Jika Media kwokyali kusaba likinga video subscribinga nawe atanaba ku subscribinga tuberenga bwe tutyo ekintu tukikwasaganya malidadi sana. Nsonga za full figure n'omukyala amanyikiddwa nga Louis Light kansubire mumwerabiddeko talina kigambo kyonna kiwoomu eri mukyala Jennifer full figure. Kakati nno wabaddewo okusikangananga omuguwa mu makati ga full figure n'omukyala ono Louis Light era nga Louis Light abadde ayisanga nnyo mu full figure eggaali, abadde avumanga nnyo full figure wabula nno ne full figure naye abadde nga amuddizanga naye nga takuba nnyo lwakuba Louis Light ye abadde akubira ddala ku nnyama, abadde akubira ddala kutta wabula gye byaggweredde nga full figure ono amuwaabidde. Nga bwe mumanyi enkola ya full figure ono byakomenkereza nga amuwaabidde nga amuguddeko omusango era essaawa yonna tusuubira okubeera nga Louis Light agenda kubeera nga akwatibwa. Ebyo nno bwe byagudde mu matu ga Louis Light ate yalidde buli buwuka, yatabuse butabusi n'atabukira full figure nga mugamba full figure gwe ani akusinga okuvuma wano, gwe akyasinze okubeera nga ovuma n'abaana bangi bayigidde ku gwe okubeera nga bavuma, naye sebo oyagala kubeera nga onsiba sijja kubikkiriza era tojja kulabika nga onsiba era ne wona bonsibye sijja kulwayo kwegamba nsonga zo zikute wansi ne waggulu eza Louis Light ne full figure ne katulinde tulabe wa gye binaggwera ffe updates zonna tujja beera nga tuzikutusako butereevu ku mukutu gwaffe guno ogwa Jika Media. Nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge olikinge okommentinge ate era osharinge. Tewerabira kutandinga on notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna tokaskipinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportingamu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like mu batobera ebweru w'eggwanga kusana mmwe abatobera mu ggwanga Uganda nyongera okubebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Twesinkane mu comment section. Bw'oba olina endowooza yonna gintere mu comment section. Bw'oba olina kyagala otuwabulamu kiteekaawo wansi mu comment section tubeere nga ekintu tukikwasaganya malidadi sana. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.